yanoonyereza ku kitongole kya Kcca era netusangayo obuzibu bungi. Okusookera ddala waliwo ettaka lye babadde mu process ey'okugula ey'ekisenyi yiika ziri 10 nga baagala zigula obuwumbi 307. Kitegeeza buli yiika ya buwumbi 37. Eryo ttaka kikaaki liri wansi lituwa ettaka waliyo gold waliyo ki, so nga tulaba nti kino nidda kikyamu, eno ddiiru nkyamu tetujja gikkiriza. Ate nga munnaayi n'omuntu gwe baagala okugulako ettaka lino Bosco Muwonge, waliwo ate famire egamba nti si yennannyini be bannannyini bali mu kooti. Kati abantu bali mu kooti, bw'oyagala kugula ttaka lino ku ssente eza waggulu ennyo mu ngeri etategeerekeka, so ne tugamba nedda kino kiyimirizibwe. N'ebintu ebirala bye tuzudde, waliwo property za Kcca ezimu ezatundibwa mu ngeri etategeerekeka ey'obubbi. Nja kyogera bwe nti kubanga bwe kiri bwe kityo. Waliwo n'ebirala of course bye tuzudde, ebbeeyi omuwendo gw'enguudo ezikolebwa mu Kampala osanga buli kilomita on average ziri mu biliyoni 10. Ezo ssente mpitirivu nnyo. Okay, so munnange nga twagala tutegeere abantu bano lwaki ssente ziri waggulu nnyo nga bye baddamu okwewozaako tebimatiza bulungi. N'ebirala nga ssente z'abakozi NSSF neza URA obuwumbi obusoba mu 4. Kakati abakozi ssente zaabwe tozitaddeeyo, interest tebamufunye. Okay, n'ebirala bye tuzuula mu Kcca. Ensonga endala ya billboards. Zino billboards zemulaba wano e Kampala, Kcca yali ezikuŋŋaanyaako fees era nga buli mwaka bafuna obuwumbi 4.5. Naye waliwo abagenda mu kooti nga bagamba nedda ezikuŋŋaanya nga tirina tteeka lyesigamyeko. Kooti negamba nti muzibaddize paka nga mutaddewo etteeka. Etteeka eryo paka kati tirinateekebwawo. Tuwulira nti waliwo abalemesa etteeka eryo kubanga bafuna mu ngeri ya mpolampola ssente ku bano abaddukanya billboard zino. Ntya munnange kakati olaba buli mwezi etteeka bwe libeerawo tuba tulina kusasula katugambe obukadde nga 5, ne kakati kwata bune 10 mulemesa etteeka eryo wetubiwulira. So nga tugamba etteeka eryo liteekebwewo bunambiro kubanga Kcca erina ebizibu bingi ebinnya, enguudo embi, era ekyo nakyo twakyogerako mu ripooti yaffe. Ssente ze yalikozesezza okwasaganya ensonga y'ebinnya bino zaali badde zivaawo, naye ensonga tebagitutte nga nkulu. Okay, n'ensonga endala nga twagala of course abeetabye mu mivuyo egy'okubba ssente okutunda properties za Kcca n'ebirala, twagala abantu bano bakubibwe mu mbuga z'amateeka. Ekikulu tekibala gamba nti omuntu ono agobebwe, ajja gobebwa agende akole awala, nedda atwalibwe mu kooti awere nnembe n'omusango ogwo.